Dr. Kwef channel tukubuuzaako Hafi here and Dr. Kwef. Sawa zino wetuli tuva mu misa okusinziira ku tentative program bwe yabadde eyimiridde ey'okusiibula mukyala wa Alex Waiswa Mufumbirwa, Edith Katende Mufumbirwa. Yabadde ng'olwaleero ssaawa 4 balina okubeera mu church ku cathedral e Namirembe. Tubaddeyo because you can never know why utayinza tuuka olw'emirimu naye tusazeewo ne tugenda mu church and okuveeyo bagenze waka mu maka gaabwe, bamututte mu maka gaabwe eggulo, babadde vigil yabadde mu maka ga taata we e Katende. Vigil gye yabadde kati leero we tuvudde mu church bamwolekezza mu maka ge Emutungo. Enkya tomorrow is Friday. Oginawo program simu yange oba yabadde biki naye wakuzikwa Saturday. Agenda muzika ku Saturday eruuka. Agenda sula wolere Emutungo. Enkya ndowooza bamutwala bagende eruuka. Mbadde njogerawo ne Lovans musomesa, tumuyita Lovans musomesa. Era bwalaba bonna bawa kaadi bonna. Ali musomesa waabwe musomesa wali ku institute n'ebiringa ebyo. Twagale ba candidate bange mwababuuza ebibuuzo n'ebyegiro bayita mu matu. Angambye nti omukyala Muganda ne basazeewo nga family Waiswa agenda aziike mukyala we waabwe. So bakanyiza nga family ensonga lwaki bagenda genda eruuka gye bajja. Munne nali manyi si bwe kikola bwe mubanga mubadde legally married. Nakyo kiba kyakukanyaako. Kiba kyakukanyaako tekiri automatic. I thought it was automatic because like obanza soso kufa oba omwami they must put you closer to you. Wekiri but kyakutegeeraganako in different circumstances. Waliwo family zigamba nti omwana affe tumwetaaga, tekijja kusoboka omwana affe tumwetaaga, ne wabaawo ne family yammwe ggwe nga wawasa omuntu wo naye nga tekijja soboka bo okutandika ku kijja nga bayinza obutakkiriza kuteeka ku kijja kyabwe muntu obambi kyobalaba bwe baali baziika omuwala oli owa Singanze Museveni Tebandeke. Family yaabwe yagamba we bamuleese walungi era bamutadde walungi tetukiina mbuzibu, naye omusajja ayinza okugamba nti ntwala mukyala wange waffe kumbe bagenda muteeka eri ku lusalusala eri ewasemba abeereyo bwannamunigina. Kati byonna you need to put all feelings. I mean family zino okubanga zikwatagana then ne musimbula omulundi gumu. So kyekyo kitambudde mukulika eyo abantu ab'enjawulo babaddewo nga bolaba mu videos ez'enjawulo zetusobodde backup kyalingira. Abantu ab'enjawulo babaddewo naddala ku ludda oluvuganya. Naye ekisinza okukwata abantu mu babiro yenjiri ya Canon Magala mu Seawolf mukambwemu era abakubanga be bano bannabyabufuzi aba bulijjo either singa drone ya white oba ya green sima ziri mu kala maziri mu kala wabula mpulira nga bagamba drone yagala ya kala ki agaye mwe ababonyabonya abantu mbasibira obwerere ne mwagala tubeera awo nga tutiitima. Ekongeyo waliyo omusajja ali musajja mukulembeze nga mugagga w'amaanyi ne twageddamu okulaba nnyumba ye ng'eri mu nsiko eri muki abantu bali bagamba mukolime. So Canon Magala has raised up to the occasion because okay, so komanze Canon has raised up for the occasion. Omayinze nagamba nti omuntu yenna tolibaawo mu kufaako naye osobola okumanya ekiribaawo okusinzira mu bwe weeyisa n'abantu b'owangala nabo. Kakati mukyala Waiswa toweewuunya nti Canon asazeewo kupiikinga this day kubanga ategedde nti ku luno ono ngeri gyali mukyala wa munnabyabufuzi amatu g'abannabyabufuzi mu bibiina byonna gali Namirembe olwaleero. Era singa babadde ba boda yandijeyo enjiri nga yaba boda
nagamba boda muko jo twabadde wa pastor Bugembe nga tumu service ya boda ngera byoyina okwogera bya boda jacket Bible egamba tulabirire emibiri gyaffe tulabirire emyoyo gyaffe niyo mwoyo muze musaba naye omubiri tokuteekako jacket waneeno ogenda kufuna pneumonia mufuna abakyala bangi muvuga obitegeera so kakati embeera eribaawo ng'ofudde osobola okugimanya era suubira nti Edith waali yeewuunyiza buli ekigenze maaso ekivudde so Canon thank you mwebale nnyo bana eddiini n'ebyo bukulembeze tosobola kubyawula era abamuntu omutooletoola akugamba nti mu eddiini kuba eddiini bwe bukulembeze obusooka mu bwa Katonda bino ebisigadde bijja buzi nti ono omukulembeze kati yakulembere ye Kaisaali nyo bukulembeze obusooka buba bwa Katonda then Kaisaali nadda era obikola olina ku referring buli kimu kyokola mu bulamu obwa bulijjo you refer ku kigambo kya Katonda so ebadde tick for the Canon of course mubaddemu abakulembeze ab'enjawulo era nga buganya ddala ku ludda oluvuganya abayimbi abasalawo babaddeyo bambi King Saha big up agenze Denmark awomulabide nga afuluma he has a flight to catch bangambye agenda Budaki eyo but yadda ino okubeerawo ndabyeko kabako n'omugamba akoze atya ande yambadde kamini ku kyaki nga yambadde kamini yayambala ddi twamusonyiwa omulundi gumu ng'aba mwanjula Haye bwamusonyiwa ajja ne mujjako engalo olwamala tumugamba tetukuyinaako buzibu era bw'atajjira bw'atyo anti kabako n'atajjiramu eyo mpale ababbi abantu endabika ye kyekisookerwako nadde njogera ano ne mukulu bamuyita Kibaya nga nnyumiza ku bugagga bw'abasajja abazeeyi yagambye Kasozi yayina emmotoka nga tannafa yayina emmotoka nga y'amaanyi nnyo kati ng'abantu gye bamanyi kati lumu ndowooza emmotoka ye nga bula Bobi Wine bwe yayina Escalade oba yayina Escalade kati mbulumu ng'omuntu bw'owulirwa ng'oyagala gulayo emmotoka endala kati n'agula emmotoka endala eyali ey'amaanyi kati eddako tundula kaakati bategeka ekivvulu abantu ate baalaba ku mmotoka ya Kasozi eri ey'amaanyi bakanya bagamba yoyo wali naye n'emmotoka yaguzeyo emmotoka endala bino bye mufera abantu ekivvulu kyasala bali era busanze badda ffe guno omulembe mwe tweyerusiza n'okweyerusa tubaguza Lydia Jasmine gatandika bba ku bandongo kiwala kiddugavu kirungi kizibu muddamu kulaba muzungu olowooza abantu bafulumya ati bo bali bayimbanga misana wajjanga misana abantu bamanya nti wazze kati n'emmoloka ne bagimanya ate anko teyaddayo n'akima emmotoka y'abantu yaddayo n'akima emmotoka y'abantu olaba ogirinya n'ofuna amasasi agatali gago kati so kabaddewo ndabyeko ku Dax Katero ndabyeko Selector Devi abaddewo awo nga bwe mumulaba omwana w'omusaayi era bejja babaddewo awo naye muganda wange Selector Devi obaka badde bola obubaka bwa Protestant bamuyita Canon magala musiwu olaba nga Ssenyonyi yazo okwogera yaburefarinzeeko Kato bwazze okwogera n'agambira ddala kyekibogeza akatono babadde byonna ebyabwe byonna sabula galamira byonna abisaminze up they were really happy not ntino nga basanyufu ku mbeera naye nti ebigambo byabwe waliwo abadde abyogera nga si bo kuba kakati munayafuzi bw'ayogera bagamba ayogera kuba ye munnabyabufuzi bibadde balina okwogera so of course abaana of the little souls ne byonna bigenda mu maaso Waiswa yeezaala omwana oyo gwe mulaba oyo awadde speech oyo kali musoboka mumulabye mu video fe abamulabye live tusobola babuulira nti Waiswa yeduplicatinga era maama alina okubanga ayinza okuba talabye mwana oyo today in the evening of his life naye alina okubanga mugumu gyali nti alese omwana agenda okuba ne banna ababuulirire kavubuka kabadde speech yako ebadde nteeketeeke bulungi nnyo kagidelivarinze nga akasajja kagumu nikayugidde awo ebigambo nga muganda wange babikutuma muntu omukulu ne bikulema nga tatya namu bantu
akimanyi banne bali bato aboogerera akola ki. That was nice. That was nice. Abaana bambi alesa abaana be. Daddy yandibaddewo bakafati nga taliiwo. Some things banne they are so they're really hard to comprehend or to okwambalamu mu ngatto z'omuntu. Era bagamba kati ezaawayisa ozambale boy. Oyinza okukakasa. Neza kato. Kato nga tunava ku baana. Nye ekintu ekinzijidde mu bwongo. Mwe abantu muli eyo bangi mu kaaba ennaku ninga towangako speech kufa kw'abazadde. Niwe babeerawo mwe bazadde ekintu kyonna nga weekiri awo kiba tekirina nnyo. Kiddako. Nalabi mama wange ennaku zino akubira essimu okuva mama we yafa jjajja. Like omwaka guli nga guggwako jjajja yafa. Nze nali manyi nti leka abantu abakulu bo babeera ba towalaba gundi ka clip ka Aloysius Matovu-Joy. Waliwo ka clip ya releasing emabega nanga mama wange yafadde emyaka gise. Nakalaba. Nabeera osebe ekintu ne kikuba. Kati mama yankubira nangamba njala gye oyogereko nange. Omanyi kuva munnange ebiri kati mbeera awo. Kati gwe tobeerangako kufa kw'abazadde bo. Kati ekyo nakyo bwe bali awo taatawo gyali ne maama we. Namukwano gwange taatawe yafa last year. Yes, succumbed to cancer. Meanwhile, twajjirwa tetumanyi naye nga cancer afuuka ekizibu. Kati maama we be bano omusajja nga kuwasizanga oli abadde yafuna mu mbejja we. Omanyi bano abakyala teyayiga mmotoka buli wamu baba muvuga n'amutwalawo. Kyaki bagenda bonna. Nga bwe baba bagenze ku church oluvaayo lunch bagendako bafunayo mukwano gwabwe gye bagenda oba ne baliira lunch oba ne babeera. Balunzi naye tamanyi wadde gye bagula emmere y'enkoko. Nabambi baby yamukola ekyejo. Baby nga yamukola ekyejo. Ennaku eruma oli omukazi oli omwana akunyumiza maama ye n'owulira ennaku. Omanyi bino bagamba n'abazadde omuzadde wokola omwana ekyejo. Kati ye bbawe nga yakimukola yagamba mu mbejja wange. Kati ono last born. Buli Sunday era anaakufumbirwa musajja atuno najja kuba yina ennaku. Anyway maybe with time kinaaba I don't know. Gwechokola. Gwechoma buli Sunday akeera ku makya n'avuga agenda twale nnyina ku church. Amale amutwalako eyo mu mikwano literally Sunday yonna agimala na mama paka wamuzayo akawungezi. N'agenda mikwano gya mama bazadde be yesi mikwano gye naye kati alina okubeera wa alinde. Era still born. Buli n'avuga okuva ne Kampala gy'abeera paka eri wakiseeyo n'agenda n'amugulira emmere y'enkoko buli kimu omusajja we yali bannange I don't know why good people simanyi Katonda bw'akikola naye abantu bafiirwa abantu baabwe nagamba neze nsaasira mamange bunaku muntu yandaba omukazi ono essaawa zonna afa mukwano gwe ate nga yalwala ava ku bino mbwoba yafa accident naye yalwala naye omukazi obulamu bwonna bwa deteriorating. So kakati you've not been in those shoes. Abali babo baddemu twongera obbasaasira ne gwe atabubeerangamu. Ate golina kaaba. Ebimu byobeerako nga weebaza Mukama osaamu n'ogamba ne Mukama nkwebaza mama ne taata bakyaliwo. Because you've never been in those shoes. Yonna we kiri kubira kikuba olugambi mama kyamukubidde emyaka gyalimu. Nawe kijjidde boy. So ababaana twongera okubakwasa Mukama but ekyensinza okwagala family zo mnazi kwatagana. Yeah, that was something to note. Ne family y'omukyala. Basobola kubanga wayina okubayo something behind naye the greater part of the observation ogiraba nti bakwatagana nnyo abaana bajja kuba olaba Edith waba yafudde olunaku olw'eggulu tentative program neefuluma olunaku olw'eggulu ng'eraga Edith wagenda okuziikibwa eraga families zino ziba zombi nnungi ze respectinga bannange ebizibu biri mu families ogamba wayi eyange mbadde ndowooza mbi naye ndyokanga n'enzaaliwa mu yange ate bano nga kiribula because nga bongambye nze mbadde manyi buno kisalibwawo bw'oba awasa omukyala bamuziika wammwe but if kirimu okuteesa kitegeeza okuteesa kwabadde kwangu kwabadde smooth and n'okuteesa nno on a higher factor nti husband taliiwo omanyi gwe kyekitegeeza what it means ogwa ku family ne ba accusing oli okuba mu kkomera omwana waabwe mwamulagajjalira
oba ne batandika ne gwe family zinga zina drama omukazi wo yayitagala oyingire byabufuzi n'obiyingira olaika gwa muvirako n'obulwadde n'alwala mukazi watu kakati ouyo yayingira byabufuzi ali mu kkomera mwana affe wuuna alwadde taba boy naye bw'olaba division of the service divide nze nti ewaka babaddeyo tewabaddewo nti bwe bagutwala eri tegudda nali nibagututteyo ne wabayo ekitiibwa kati nali bagenda sayidi eri then basalawo bagende eruuka so that was beautiful so ne unity mbawayiswa nti Kato yateeka buli kintu wansi not first of all not for the family Kato no yalinga atalina family ye yalinga atalina kigenda maaso mu bulamu bwe mukyala wa Kato olina okumanya nti olina okufumba mu makaaga kati n'oli kafiriddwa omukyala olina okubeera mukyala waabwe bombi in terms of care omanye nti bali abaana kati Kato yabayina be there n'obeera biza kati babadde bakwatagana bulungi nnyo abooluganda naye in most particularly Kato bino twetwogerako mu bimanyi bya ddala biri bisoundinga ng'ebiri peti naye bya ddala kwefu bya ddala nze ndabyeko family nga ze kati mukazi wa Kato nahaliko bate kakati bana abaana ate kakati sebo awo ne mumaliriza nga babagamba okuziika kukyalinzeemu ate baliti bamala mpozi ne babaziika bamala ne babaziika and actually ku channel kuno there is waliwo munnamateeka gwenfunye nina abantu bangi abatulaba nga bali emyaka egiri advanced nafunye lesson from ebyabadde Masaka njala kutandika kufuna topic ya will njalayo omuntu atuggyemu entiisa y'okukola enteekateeka kiki nti kakati mpandiika wano tubeera wali tusoma wano mukawaayiro eyagamba atya talabanga munnabyabufuzi ayogera onalubani abaddaze mumuyite soma wano thou shall not political talk also with written wills ne bagamba bazikyusa kati badde ba introducinga bu video kakati ate guno omulembe gwa AI yo video tunagikola kiti nati waliwo AI detectors videos baziisa mugundi buli kintu buli bulwadde obujja bubaako eddagala just oba tonnalifuna bufunyi AI era nawo osobola okuyisa muno ga video eno tugiyiseemu tulabe then siiri weno tugiyiseemu tulabe so okujjako balinga tebagadde bwagazi kubigoberera naye buli kintu kyangu okureversing genda kuzitandika munnamateeka namufunye agenda okumpa kuba bintu bino abimanyi nnyo ayina abakoleddeko bangi nnyo yadde annyumiriza omusajja eyafa babatandika okukyakyala ne bajjayo ebiwandiiko nga litwale yo mulimu gwe kubeera wali kakati okulya yagamba atya mame manga okay mame manga gwobo ogabe mmere kusinzira bwe yagamba kakati waliwo wane emmotoka ogayi namba ki UAP senge engulu nebitambula nange senga mami wafa ujja mundeebaawo yakola bulungi ekiramu kira ne kibeera respected ya mukyala ayite yazaala nnyo azaalayo omwana w'omu bawe naafa n'abyesonyiwa bba yali munnamagye omwana we ku young age nga kyali ku university n'azaala abaana abo unfortunately naafa senga jjajja n'asigaza abazzukulu be n'abaweerera she had money n'atwala amasomero gonna agamalayo buli kimu but eventually later she passed on naye oyo mukyala yalabiriranga abaana yaweerera ba relatives naye ekiramu kyekyagamba wenfiira tewa basigalamu ennyumba buli omu agende kale babeerewo bakole ki kutuuka kwagala kwesiba n'agamba buli kimu pozi engoye bazigabire bagabane n'ebintu by'omu nnyumba byonna babigabane bagende buli kintu kyonna kinakindi mmotoka mayumba bintu by'abaana bange abazzukulu aho buli omu n'ava ewaka nga kakanyuma ye beezira abo abantu abatazadde atalina baana bangi nondabira bakojja abasenga bonna nga bapaapala baagala okugabana n'afunako awo ekibanja n'agabirako bana bamuyita basenga bamaama baffe abo n'agamba batunde bagabane tayagala lutalo like you make things easier naye bannange ekintu ekitaliiko will
kiba kikambwe naye kituufu ekya families okubeera nga zibadde ze respectinga most especially ng'omuntu yandibadde akola okusalawo waiswa taliiwo kibadde banaye kibadde kirungi nnyo ndabye kale tubadde mu kyaki wokka ne ng'olaba ebintu bitambula bulungi with respect n'ekitiibwa programu egobererwa bulungi nnyo so bambi tubasaasira tubasabira buli kimu kiggwa mirembe. Lastly ekibiina kya National Unity Platform you've exhibited continuity of leadership that leadership of gundi watabaawo buli kimu tulina ebibiina wano nga oli waggulu ke baligamba nti kekali kitanda ekibaako ekibeerawo ojja kulaba buli muntu nga bwano bwagamba kinono bwagamba kirino olaba webali wawulidde biri waliwo yali agambye munze baŋŋamba ku bwa sipiika nze ne boyi wange yeffe Museveni tugenda kuddamu tubitunulemu oli namuganza baade bamuganya okujja ekyankwanzi Museveni amaze biyingiramu kugamba waliwo abantu waliwo tenti gyolaba ng'eyimiriddewo ku bw'amayinja nga baliwumite walabaddeko ku mukolo guli mu tenti eriwumite omutya n'okuyitawo sawa negenda bwedde buli omu asabira kimu omukolo gwegwaddi akati bw'olabayo something that has exhibited continuity and leadership because okuva Bobi Wine lwe yagenda ne byonna obutabanguko bwe bayiseemu essaawa zino wandirowoozezza nti tebaali baddewo na programu gy'olaba nti ekintu ekyamakulu kigenda and that's how people have been taking them as a joke bagamba abo nga babuuza bibuuzo bali ku muyimbi kaanaavaawo naye muyimbi taliiwo muyimbi ebintu bitambula muyimbi olaba nga buli kituli kiyina kituddemu ate buli omu arespectinga munne tonnawulirawo gwe bagamba nti okuva muyimbi lwataliiwo nga mumuyita baali bazze okulaba omuyimbi bagenda buli omu olaba nga buli kimu kitambula olabye hairaka ezigobererwa bulungi nnyo buli omu amanyi omulimu gwe baafuna sekuritale jeno baamala oyo ye titujja muwaana lwakuba boyi wange naye ebyaddala there is that sekuritale jeno nze Lubongoya that really fixes stuff mbadde nnyo cross naye ndowooza kati okuva nno ddi ndowooza okola yajja okulaba tuli nnyo kyali wange naye Lubongoya ye muntu gw'obu simanyi oba akikola atya Lubongoya ali available tawulidde ne gundi bwagambye kato nga describing a relationship ye ne relationship ya leader of opposition ne secretary general ajja kodinze respect ya maanyi kakati olabe saaze bambikira nafuna message ku ssaawa 12 zennyini kati nenjimuweereza ku ssaawa 12:33 ku ssaawa 12:42 nga anzizeemu kati eyo si kyokka bintu bingi nnyo waali yaktinga omukubira essimu bw'aba takutte returns nagamba obadde ogamba otya ate nga ku bantu bonna buli muntu gw'oli agamba Lubongoya kyobula abaze nbuusabuusa nti abeera nnyo mu mmotoka aye kabeera nnyo ku piki kati agambye bana ogenda n'olowooza oba yeetakoowa oba buli kimu ye wuuyo mu ddwaliro agenza olaba Edith buli ate ku kkomera agenza olaba ne emirimu gy'okukitebe agitambuza buli kimu bambi and he knows amanyi ddirwa okwogera ki amanyi obuvunaanyizibwa nti kati obwo si bwange nga SG bwa leader of opposition era towulira nko nga batomereganye buli omu omulaba nga atambulira muleniye kale bafuna leader of opposition naye naasigala ng'emirimu gye gya parliament tonnawulirako ababaka mwe bali omwo naye alina engeri gyakuttemu ekifaananyi ky'ababaka be baamukwasa okukulembera era ogenda okulya bakoze litwisiza ababaka bagenda okuyingira emirimu gitambula babayisizaamu dda so olaba nga leadership president gwe babawadde mukazi watu naye eby'emyaka agambye eby'emyaka nabisiba ku mpagi kangende n'abavubuka alina okwapiyalinga mu kkooti eri ewaabwe waggulu
n'agendayo n'asanga kooti nga nzigale nadda emirimu gy'obwa president nzigala nga gitambula. So the exhibition ya continuity in leadership tuba buli omu omulaba Lord Mayor emirimu gyagikola buli omu waali tonnalabawo gaapu gy'ogamba nti naye ekibiina nga walabe bafulumiza alternative budget buli kimu olaba nga kitambula bulungi ate mu budde bwakyo mwe kirina otambulira. naye I love the fact that beekuumanga family because wena mukimanyi mukyala wa anaina mukyala we ngaali active yemu ebyo ebintu mukyala wagundi oyo ate naye n'abakyala baabwe naye tali nnyo tali active naye behind the curtains Fabrice no like wano mu camera bazanya mirimu gyabwe era nga ng'onogamba nti oba maama kyandolingire eno okitegeera naye bw'olaba abantu kale katwogere na ku church yokka abatanize up mu church and all that kuba we twakabeera ennyo olaba that this is beyond it mukyala wa deputy spokesperson wa kibiina it is more family bekwata wamu abana national unity platform be bantu abamanya ennaku yaabwe bamanyi buli omu yeetaaga munne aga mukyala leader of opposition oyina okuba nga okwatagana mukyala wa deputy we mulina okuba mukwatagana ne babi oyina okuba nga okwatagana n'abakyala eri mu background balinayo ekintu kyabwe eyo tolaba nti ba strangers era owulidde mu speech awo mu Fabrice n'akuba essimu n'omanya nti okay bajja zimba Iran awo munaatya ebisigadde kogenze Iran katubawe video ezo kati n'ekirala mpozi ekiriwo olunaku olw'enkya Alex ajja mu kooti ne banne naye kyenawuliddeko wasomyeko ku tweet ya Tibbs Alex Waiswa Mufumbiro yawandiise ebbaluwa okuyita bannamateeka abe ng'agiwandiikira ekitongole ekiramuzi asaba bamuwe temporary release ajjaziike mukyala we. Ffenna tuteeka eddoboozi lyaffe ku ly'abantu bonna. Olaba Beiro twadde tugisabira Christopher ajje ogeza Beiro yammwe ku kye twagala mukwano totusumbwa please. Nsaba ekitongole ekiramuzi Waiswa just for humanity, just convince whoever is supposed to be convinced for just that little ekikyaliyo ajje azike mukyala we. Waiswa emisango gye yakola they are not crimes against humanity. There are people nga nekyo nakyo tukimwagaliza kibeere kibonereza aleme kuziika ku mukyala we oba abaana be kibeere psychological punishment. Kakati but there are people who do not deserve already bali mu physical punishment psychological punishment kale bagyetaaga kyokka kigenza okusanga enkya balina okujja mu kooti. Kakati badde nginoonya ekyambuze wano ati obeera nga gwe mulamuzi olunaku olw'enkya bajja mu kooti of course ne banne nze ndwalawo bwebeera nga wasomye gundi wasomye tweet ya Tibbs kuba byerimu yagambye okusinziira ku gaawulidde omanyi omwana oyo Tibbs oyo nze ndwalawo nange nti bayinza okujja ne mulamuzi ayinza obutajja twabeerako mu gundi wano mu biseera bya palamenti eyo nga waliwo ekikalu olaba abaana bakusokoddeyo yagaana kugaba bail but also there's something honestly simanyi era nze ndokyaka mulimu offices ezisobola tuulamu banyumiza ani atubuulidde abadde alayika abadde Ssennyonyi yagambye Edith yagenda n'ebipapula eby'eddwaliro n'agamba omulamuzi nyambe ompa omwami wange agenda nzijjanjabe mbu n'amugamba tetukakasa nti abawabi ba gavumenti abawabi ba gavumenti ne bagamba tetukakasa nti but of course omulamuzi olina powers zo tetukakasa oba ebipapula ebyo bituufu. How are you now? Whoever said that, how are you feeling? How is life? How are your children? I'm not even saying because how is it going to make you feel? Okay, funayo ekintu kyowekwasa but todinayinga bipapula byolyo biprovinze otya omuntu nze nalisabyeko omuntu ssente ng'ayagala zinnyima
nampa ensonga ey'ekisiru lwaki annyima ssente kyekyasinga okunnuma kiringa nze omuntu nkale ng'onnimba teekamu effort tojonyagamu n'enjala kuseteza mu ddwaliro naga embwa yange nange like teekamu effort, don't make me look so stupid because omutasobola kujja n'ebipapula bya ddwaliro kale bw'oba tomanyi nti ye mukazi wa gundi gwe basibye gendako mu Google kale abule kale kwata ebipapula ebyo kale teekamu effort kale gaana kugezaako kyo gaana ng'ogaanye naye gaanisa kirala ne togaanisa bintu byakujoga kugamba muntu nti toli mulwadde. Waliwo abakozesa ebigambo bya Waiswa against Segirinya because they are trying to bring them back but Segirinya we yafiira nga basudde we yayimba nti yafa tuweyozezza obuziro. They had cleaned themselves. Waiswa yayogera bye yayogera then they let alone made peace. So lwaki ako tebakazza? Tebagala kazza. Tebagala kazza when they had made peace. Kyetumanyi ffenna Waiswa is at peace ne Segirinya. Kuba buli kimu yali akima. Naffe ffe tulangira n'abantu nze nayombako n'omuntu. Nayombako n'omuntu ojja naye kwewuunya nti kino ekintu nze yakyogera. Naye sijja kyogera kumpewo nja kigamba. Naye gwe nawulira binyo nga mmaze okyogera. Naye gwe mu lutalo buli omu ojjayo ky'olina. Buli omu ojjayo ky'olina. Nayogera ekigambo. Kati bwe twatereeranga obusungu naye nga nange yanvumye ebinnuma. Emwamaani ekintu kye nayogedde kyabadde kibi. Nange naŋŋamba. Nange onoosonyiwa. Okitegeera oba oba busungu. Era nze kwefunza saagamba mbu uli nga mwana mwabadde buli omu asimbudde. Gwe amanyi oba gwe wasazeewo okulwanyisa mayinja nze naleese mbazi. Naye kasa as long as you sit back and you make peace. Then whoever I saw some people on my ex wanted to bring waliwo bana abantu abajaguza abantu ba nadala BNRM ne mu government nga bafudde. Nga bawoza kakati naffe no buli omu oli waddembe lyo. Oli waddembe lyo for as long as you have your reasons. Ng'olaba reasons zimachinga. Sikuinaako nze buzibera yakitaddewo saakuze muze sikuinaako nange era abamu be nalabera nga mbayita bw'obanga byobanja bibanja abo Waiswa ne mukyala we it is okay because if abantu abasinga benda banze reasons ezisinga zentera okuwa nti bali abantu waliwo omuntu afiirwe ebweru w'eggwanga ng'abadde ayina se mu gavumenti esookukolera eddwaliro wano basically ebibuuzo bye tutera okubuuza lwaki tebatukolera amalwaliro wano kale bw'obanga Fabrice Edith yadde alina okuzimbira eddwaliro yalina okuzimbira nga ne Waiswa it is okay you go on I don't have any problem bwe kibanga kyekikuwa emirembe you go back in your house nga olina ensonga zo temututeeka ti ransom naffe tujaguze temutuwamba gundi kola kabagako bw'oba olina ensonga zo ogambe nti oyo yafudde ye yali alina okuzimbira bola baabo balya sente z'eddwaliro bola baabo oyo taata we yali munnamagye n'agamba tugenda bakuba tuba tetubamalewo jaguza kuba nabo kati bafiiriddwa owaabwe buli omu n'ensonga ze basically enjala nze nnuma basically byebyo enjala bwegwa abasajja ffe tusooka okufa lwaki mufiira mpozi munaku mmeka 3 tufiira mu 10 oyo nayagala kantu negenda kakola ntya dayas gwatali osigaza kukikuba mukono kale byebyo ate nkola nnyo ejjo wankozeseza video ya 3 hours kubanga maama naffe otusuulirira nnyo wano banaye kale katuddemu tulabe nga ebinaba bitambula tujja binoonye bikompilinga byonna tujja kujja tubibawo Kazibwe kapo abagula ku MTN Momo kambawe code MTN Momo abagula tiketi ze abagula abagula Kazibwe kapo MTN genda mu simu yo okugula tiketi ya Kazibwe kapo ku MTN Momo onyige mu star 165 star 2 ash oyitegedde star 165 star 2 ash bomala okunyigamu bajja kukuleetera bino wammanga gwe MTN ngezesezaamu awo labo babikola
star 165 star 2 ash bw'omala oginyigamu si eyo gikwate no mutwe ngiteekemu star 165 star 165 star 2 kati nobadde ndikweyatero ati ndabye wali nga baŋŋamba bonga you're very stupid ekyo gweyagadde okiŋŋamba Google ogibuza ebintu by'ekisiru ekuvuma neyanziza kati Google nti n'ebyo eri star 165 star 2 ashi nonyiga OK bw'onyinyiga bajja kutwala bakugambe teekamu pini yo enter pin to unlock the power of Momo ticketing oteekemu pini yo bw'ogiteekamu pini yo bajja kutwala ku Momo ticketing ye option eriwo ogiteekemu wano onyige sendi bw'osendinga bakuleetere ebivulu bibayina ebiriko kati ebivulu ebiriko sofa bw'olaba tokiraba mbakiyita ssebo avuga bw'otakiraba ku muko ogusooka ogenda wano ku next n'onyiga 00 n'onyiga next era ku gwokubiri tekiriiko n'onyiga 00 n'ojja mu maaso ne ku gwokusatu tekiriiko ebivulu nga bingi obiraba muganda ne ku gwokusatu tekiriiko n'onyiga 00 n'onyiga next kati sofa kiri mu namba 14 ekivulu kyakazibwa ekapo nekijja kujja kisembera jjukira ebivulu babiteeka okusinzira ku date kati bino bye basoosezze biri ku muko ogusooka ogwokubiri n'ogwokusatu bye biri mu Meeyi kakati bwe binajja bisembera gwe bw'ojja olina kunoonya ewali ssebo avuga kakiri ku namba 14 n'oteekamu 14 bw'ogiteekamu nga bakulaga ssebo avuga wabulirawa concert wano nti buy ticket boyagala info ojja wano wansi ne info toyina gyojagala kibichi bitogedde ngotekamu wani buy ticket nyigane ngula kyebiri yange negenda ngojigabo vako gaza satwa babikola afi kyebiri yange ati ati kinaba onyigamu kazibwe nenanyi nisho naze ya wano kusomesa bantu kakati nga bakubuuza bamunonya nengo zinyako ojja kufuluma ojja kufuluma ndawange bataja yangu yiza mu mali kakati katukiddemu wano naawe okirabe agula tiketi yakazibwe onyiga kwe MTN yamanyo jigula Momo naguze yeyebi ulwaki twaguze tebo mukazi nogigulira abeewo onyiga star 165 star 2 ash nojja bojja noteekamu gundi pini yange bina tekikweka mukaba tonesiga kuba nedda tujja kuba bamu nga bangambye enfu kakati anti sikati musooke tukolesa eno channel yange nga nteekemu nati mutunule eri nteekemu anti kamteekemu gundi bwetwenne kusaba pini yanteekamu pini najinda togimanyi pini yakkojjawo kati oyo mwana oyo awuteekamu mwana kati Momo ticketing onyiga wano ng'ojja kakati nagambye omuko ogusooka guliko ebivulu kati ebigenda okubaawo next eriko 00 ng'ojja olina okulaba n'olaba otambuza 00 paka lotuka ku 14 anti kati 14 ejja kuvaawo tusembere ati gotambuza paka ku kivulu kati tuli ku sseba avuga era ekigambo gye kiraba sseba avuga nojja nti buy ticket buy ticket ne bakulaga ordinary emitwalo 2 kwefagula table VIP emitwalo 5 ate nagitulako ntya nga ntegese feje tuli mikwano jo table ya milioni 2 ng'oteekamu kyoyagala table kategira kabantu teekamu wano tebatwalirawo yabajja kusaba pini gyososo teekamu pini aje teeka yuki ebiri yakinziriza kwefu table gira kabantu enter number of ticket oyinza okweyagala z'ebiri 5 teekamu tiemu wano nate bannatwala
Mbabuuza ate bebera abantu bameka. Gamba. Tugenda kujja. Send ticket detail to SMS only oba SMS kati nze njagala ku SMS ticket details bazikuweza either ku SMS oba ku SMS ne ku email. Njagala ku SMS. Confirm. Kati bagamba buy one ordinary ticket emitwalo 2 confirm you accepting terms and condition kati ku confirm ngonyiga wanu awo nate bande sagala bana kwatako kwatako kazi bwene batwala chebiri yange transactions being processed a payment request is going to be sent pin number bagenda kusaba pin please enter your pin iyo bagisabyo najinyize ebudde no oba ino giteekamu wali bande baccessinga gundi bale baccessinga just mubamanyi kamese kishakaze kati kola boti teka mpin okola boti oyagala kati ate ekomewo soma kwange kunji bannange wabikutte nnyo kugenda kuddayo ate teka mpin you are paying everything kati noteeka mu pin sente nezijjewa noteeka mu pin tebo tugenda bateekako abantu bano abaana bange aba TikTok mulagirira abantu bebagenda ku momo pe tujibalaze mukyongereyo nga kwefu bwakyogedde mugende nga mukiragirira abantu basobole okugula tikiti emmeeza tugenda kubateekako abantu bana tugenda baliisa banyu semwagala tuulako bameka bana mwagala mama mukaaga milioni 2 ate tuwabateekako 8 mujja kuba bangi kambabulireko ekiri Sheno twagitaddeko okufuna sente sate kujja te muzikwata te muzize mwamanyire ebintu by'okujja mu Shalom mwamanyire okujja ebintu n'ebintu mu kyalo ne malo bili ate mudde Kampala Shalom yaguze meza se ali yaguze meza naye Shalom tuulako gwe ne mukyala wonna abantu ababiri bantu 8 mubabangi sente tuje emeza milioni 3 egenda kwa abantu 8 3 ngambe yesatu yabivulubulidde y'abantu 8 neno iri milioni 2 n'ekigendererwa kya sho kisinze ekigendererwa kya sho bana bali fair bana bali fair because 3 mwe muna kaze mujja kupa extra quota chemityana mutwala bukanaga abantu emtyana bamwetaka owa mukaaga pozi mukaaga kati kazi bwe soko je tusalewo 8 bangi ngani kapaga budde kale bangi bane mwino kuwa buli omwafirwe bangi mwino kuwa kusetenge ekivulu kiwedde Timade mbaze bana batono anti buli muntu ayagala aliye bulungi kale mukaaga buli omwafirweyo 2 ofirwa 2 naye ofirwa 2 awe chikaba kwa bemikwa Shalom mukyala we mukaaga emeza abantu mukaaga mugenda nekyakye nabagambye sho mukeereko gwe Shalom sho mukeereko okutandika ku ssaawa 11 paka ssaawa 1 tugenda kulagawo firimu ya Vijja Jingo nga wali live sabanakeera ekiyano beera museba avuga kati abanakeera abayimbi besikubidde simu tebajja bagula tebo bajje bukwatende amuyimbi gula tebo je nze producer ze so abagala firimu mukeere soke tubatere mu firimu kutalika saa 11 paka 1 kati kapo engwe njaga mugira ngwe chai tolete ngoye omuyimbi wamma mwambaze tolete omogo mwe mwatuza muzeyi magala omuyimbi gwe sikubidde simu gule mezo gyotule muzeyi magala mpako simu y'omutunzi wo la bonita muzeyi magala kintu tukigale muzeyi magala yesereka bweseresa yayambala yesereka naye kali n'amazina takuwera ka amazina ge so abayimbi mweteketeeke tugenda kukola lihaso zitandika twavudde weekend ejja lihaso zigenda kutandika ebisigadde katubate tugende tulye ku mmere nga abantu abakulu ebisigadde tujja babuli ebinaafa mu kuziika
Okay. awangale Ssaabasajja